like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagisu, 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 my baby boo. Oh! I'll be soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. Ah! Kung Fu! Number tegeza, they should know that I got you. Kuina mutano. And you don't need to get me too. Hey! Because you already have me. You got me already. Hey. Uh-huh. They should know that you got me. Yeah. And you don't need to get me too. Yeah, man. Hey. No, you are ready in what? Hey. You are getting ready in what? You should know I got, and you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. And if you ever need saving, I'll be running to you. Running to you. I'll be running to you. Gwegadewo 2021. Guno yeno yeggalawo. Abana akola omukolo bonna e Masaka nga oguddirira guno. Tatibuli. Bali ku byabwe. Tunula wano. Abana akola omukolo. Abana akola omukolo mu Masaka. Mu 2021 ne myezi egibulayo. Muli ku byabwe mujongereyo mulinde omwaka ogujja. Omwaka ogujja nawe mujyefuge. Omukolo gw'omwaka gwawedde. Shivani. Ayanjulani. John Mugabi. Okay, Sugar Arafa ku kamera kasitandika bwati ekigalo ngomanya gamba nti part 2 eya Shivani tuyingiddewo nayo mbitibwe ebyenjawulo tuliranye kisaawe entebe omukyala bwe yatugamba mu part 1 nti mu kisaawe entebe kibali kumpi baba bagenda ebweru tebetaaga kuyita mujamu wekaleerwe simanyi kamuwo kyampereerwe ate mutuukemba ate check-in yabayiseeko dda nedda tuli ku kisaawe kwenni okuliraano Shivani part 2 the mugole of the 2021 ya kigala ku introduction kyali kyamaanyi nnyo party eno tugenda kwogera ku introduction esanyu lyo twategeje liva naye liwonzika litya lwaki ate yakijanjawaza nnyo mu tenti mwalimu bayita batya bajjabo balimu oba just esanyu oba wali ogezaako okulumya bagamba ntajja kufumbirwa Mukana tukulapo service bakutegeza ati muganda wange genda Dubai okole emirimu abanda mu Dubai eyo Uncle Michael Mukalazi yangamba yangwe Dubai eno sokola be ensonga bwe zitambula aba security guards aba waitresses aba cleaners abana bagenda kuvuga taxi drivers mu Dubai emirimu jejiri wekwate Mukana tukulapo services bakikwasaganya mu ngeremu obe eyenjawulo Uncle Michael Mukalazi ne Nalongo ne Michael ne Mukulu Ziad bebali mu Dubai bakukwasaganya muganda wange bwe namba esimu eri wansaawo banonyeko Rock FM kwetuli ensonga zino agambe Rock FM genda ku Google Play Store downloading app yafe ya Rock FM UG obagenda ku Afro Mobile ojja kwetuliza bulungi obagenda ku www.rockfmug.com ojja kwetufuna bulungi nyo studio gagale twazadde waawo era omukulu Sugar Arafa kasomulira ngagamba nti Rock FM the home of great hits mantio Sugar Arafa yali ku kamera onako part 2 eya Shivani twakoma wali nga mpozi twakoma wa mkitundu kiri twakoma ngo mwami wange alonze date yokukyala kakati omuntu twagala tumutangazeemuko ng'olwo omukulu agambe nti nfunye date yokukyala alonda date kyolo alonda 5th January nze birthday yange berawo ya 5th January kachigeza kyalinga nga kirabo kya birthday era yakimpanga kirabo kya birthday munnange kubanga yangamba January mwaka ki 2019 lwetwakyala ebintu muze mbikwata mpola ng'ate twagala tukigalire mu mwaka ogwo mu mwaka ogwo gwennyini n'alonderamu date ey'okwanjula mu July January mukyale July twanjule twafunira covid yawo covid yajja 2020 tetwafunirawo covid naye mufunye date yokukyala soka togere kukyala nsanyuse nnyo ne mugamba banange baby wange nolonda ku birthday yange nangamba nayagadde gikuwanga surprise ne tukomawe Uganda ngamo bibyo nabikolera Lagos we proposing Lagos nalonda ne date that was 2018 mu August wa 2018 nangamba mu January nga 5 nzija wamwe so nakiwamu emyezi gyali 2 nitukoma we Uganda mu September nitutegeko okukyala tugenda ne tuyugumya Masaka ne mucyankalanya Masaka twacyankalanya Masaka
okukyala just kukyala kwaliko abayimbi olwo twala bayimbi kikukyala Chozeni Becky waliwo awo n'omulala bamba ndeeteraawo awo just kukyala otutte Chozeni Becky afulumye omugole anti mama yankuza kaali kaakajja nga ndabira ddala mama ankuzizza who is me munabuddu yasala lwera omusambaganyi omanyi abantu abeerawo ku kyalo abaana baawo omukolo gwange gwe gwasooka mu luggya sisita nga okukyala yansooka naye omanyi abantu omukyaza kwanjira ne muraawo abantu boogerayogeraawo ebintu abaana b'omukyalo omukyala alina abaana balungi naye tebafunako abatwala basisita bange nabo mbooko wasubiddwa abasambaganyo beerabidde balungi batukula abasambaganyo beerabidde abenga byabo batukula ebyana bitukula bitukula biti Sandra yabalabye bitukula byabaddemu mubabuuza biteta buteti ne tukola okukyala ne kucyankalanya Masaka ne basomba ebintu ndaba nga basomba ebintu ne babagamba mulekeraawo temugenda sobola kukola kwanjula mwaka guno nga mulese ebintu bwebiti tugenda kuba tukyalya ku bino kitegeeza ne deeti gye mwali musabye ey'okwanjula ebintu byali bingi nnyo byakyankala naawo omuzeeyi waffe n'atufaako omusajja nga kitalo mugwokuna ate nali mwagala nnyo nga mwagala nnyo nga siyinza leeta ssanyu waka nga tukyali mukungubagira taata wange mwami yamulabako nagamba musawo omwami oyo atwala omwana wange mubire mwagala mulabeko nalinyiza omwana wange baatinze ng'omuzadde ebyo nali sibirowoozanga nako nti omuwala wange asobola obituukako njagala mulabeko naye mukama yannyamba nti yagenda okugenda yatuwa omukisa mu kukyala n'amukwata nako n'amugamba nkusabira muwala nga akuzaalira abaana mulya n'abalongo kubanga by'omutuusizzaako nze ne mukwanjula siina bye nneetaaga teyamusalira mutwalo bino nti nsaza omutwalo gwa taata amugamba by'okoledde omwana wange ekitiibwa ky'ontuusizzaako just mwana wange bamulaba munyonyi bamulaba ku mativi ku lulwo siina kye nneetaaga gwe weeyiye nga ky'osobola ky'oba oleeta mukwanjula sikusalira kintu n'ekya si mu mutima mubi naye ne bye waali nkoledde ng'omuko omwana wange oyo gw'olaba anjagala nnyo abinkoledde kati siina kye nkubanja twala butwazi kintu kyo afumbe sibanja okwanjula gw'omanyi gw'okuleetanga naggwe nze sikukubanja bye waali mpadde mu kwanjula obirese mu kukyala taata kitegeeza agenda ova mu bulamu bw'ensi eno ng'essanyu lyayagala alirabyeko yali mussanyu mu baana bwako oli mwana wakumeka wakusatu bakulu bali bameka ninayo bakulu bange babiri omuto ali mu Uganda omulala yabadde metroni wange mu kwanjula gwenzirako omulala omuto yabadde mu babuuza mu bagema bana bagema abako mama nga alina abaana bana okitegedde woku wakusatu katobe ereka last born era katombe ereka last born ne mama n'ekyejo nkiraba ndi mu basembe era n'ekyejo nkiraba olina ekyejo nkikola ndina bebi wange ate ensonyi ezo nyingi ensonyi nazo olina naye ezo nyingi simanyi lwaki kuba kati eddalu n'obukyamufu mwe buli naye ate ensonyi mulimu ebintu ebimu otuuka nawo n'otuuka mu nnyumba n'ogamba naye ddala nze abadde ayogera nyina mukama wange gwe nkola naye yali mukama wange eyo gye nali nkolera munanga ate oli mukyamufuzi tusoma naye kuva Kyambogo oli musanyufu oli mukiba muyita Moses naate munayo binsonyi ozijjawa mulimu ebintu ebimu omuntu nabeerawo nga nyumya naawe ate n'oseka busesi ate ng'olinga alina ensonyi ate nga ndaba oli mukazi mukyamufu nnyo munaye mukwano gwange nnyo aludde nga mukwano gwange ne mwami wange yayita mubwa guild president namusabira ministry yali minister wa health yafunako ministry n'abeera mu kabineti y'omwami wange era yabadde akulira komiti y'omukolo gwange meetings biki ebyo byonna mukwano gwange nnyo essanyu lye lyange abaddewo nnyo simayiro ogijjawa ku maama taata maama wasanyu ate mufaanana wafaanana nnyo maama jamulaba mu interview eya BBS namulabyeko anti namulabyeko photocopy yone yali wano nga bamubuuza ng'otudde wano yeyangabanyiza ku bulungi
ne smile byonna bibi. Mama tukwebaza mama okugabanya ku mwana tu obulungi yakuna kunyumyako mnyana yakunaza ki Munaye mama wange tomuntu tulako wasa nombuza nti mama wanaza ki habula ye bambi kyonna kye yakola yakikola kyonna kye yakola ekyogere kyanoga kubanga nga we nkugambe lweza lweka kuuto kuba waliwo naawe ebintu byotuukako ng'omuntu n'ogamba naye mukama ayamba era akola naye ate n'omuzadde n'omulaba nga naye mukama yamukwatirako kuwumbawumba n'okukukuza nga oli mwetowaze bw'otyo nze paka kati wentuse kufumbirwa ku kisaakaate kyewaffe n'abantu b'oku kyalo tiyayinza kugamba nti oba ekisaakaate ekyo baana abo nga bakula nti waliwo omuvubuka ng'akyamye nti ŋŋwa no taata nga alina engeri gye yatukuzaamu nze boyfriend wange namufunira ku campus ate ndi happy nti munaye namufuna ate era yampasizza si bino byakumufuna campus mutuuka mu mulastiya nga mwetadde dda beetadde dda abaana ensonga bazitandika maama si bino nga alafa okyasoma oli baba nesaati nezimba okyasoma buli kimu olina okusoma otuusaako kimu olaba kati nze lifestyle yange nakola sciences naye nga abaana bagamba oyo tasaanayo musayansa waba ata kuba abeera naffe mu budanke mbiki naye nali focused nali manyi kyenjagala nentuuka era ne koosi nenjikola ekyambogo nengraduatinga mwaka ogwo kate bensoma nabo ku masters e Makerere kano ka video akatambudde bagamba banange serebu tuli naye mu public health masters tubadde tugikola naye kwegamba buli omu kali agamba oyo nno nze nsoma naye ne mundabira wano nno kankulaga olaba oyo trending omukwano gwange kankulage n'ennamba etusoma naye awo no bwotandika okufuna emikwano ejja ddala mulabirawo nno atula wano ntula bangambye munabaddeyo ku mikolo babanoonya olimba tabadde ku mukolo gwa Shivan ali mukwano gwange yangambye naffe tufuuse international abadde ku mukolo nebaza Katonda nti saafuna kimpugula neme kujja ku mukolo kubanga benkola nabo bagamba oyo no Shivan naliyo ku mukolo bagamba nimba ngamba lage bifaananyi by'ekanzu bintu bya evidence kati abantu nze nakutte wokuba hiti bagamba nze naliwo no mu studio nga awandika olwimbo nga bagamba weesoma naliwo kati kankulage ono si kamiliyoni ono kamiliyoni kati nze wano abaana balina evidence bakwata ebifaananyi by'emikolo nti baaliyo Shivan mubulamu bwa bulijjo oli muntu kikaki muntu wakusanga omuntu bwansanga nze ndi muntu ayagala nnyo ebintu ebirungi nina amasappe sijja geegana olina amasappe ne swaga mbyagalira ddala biri mu kyenda mbyagalira ddala era ebintu ebyo webiti ebyokubeera ku front line mbyagala nnyo era wali mu maaso buli wembeera manjagala mbere front line kati yo university najivaamu nga manyi nkigadde mbadde first grade kiwedde paka kati buli muntu ansanga manyi nga first grade wa university iyo navaayo nga nkigadde nga oyagala ebirungi mbyagala ate omwami wange nantegeera byenjagala kuba kati propose ngo maze kulinnya material yategeera byenjagala n'abintuusaako eno interview tetugezaako muntu mulala siddamu kukola ku interview ndala ojajabulule naye oyagala eggalewo omwaka eneggalewo omukolo we gwagaddewo 2021 guno yeno yeggalawo abanaakola omukolo bonna e Masaka nga oguddirira guno teguli bali ku byabwe tunula wano abanaakola omukolo mu Masaka mu 2021 ono emyezi egibulayo muli ku byamwe mujongereyo mulinde omwaka ogujja namwe mugyefuge omukolo gw'omwaka gwawedde Shivan ayanjulani John Mugabi His Excellency bamwita president John His Excellency John Mugabi ayanjirwa First Lady Shivan n'amatovu bannange mukolo gw'omwaka Shivan kati tuyingidde olunaku nga baddayo olunaku nga lumu tutuuke kwanjula wabeerawo kafiva ako owulira otyawo tugenda tuuka ku lunaku lwa kwanjula nga bagamba naye ebyo bya meeting byawedde twazigaddewo kati olunaku tetukyagamba nti next week ku Saturday how did you feel
ate no munayeroza nalika pressure omanye emikolo obanga giri mu ssente nga ebisinga okustressinga abantu zibeera yongeramu akagambo ako yongeramu akagambo ako emikolo nga girimu ki bagibaamu ssente nga ssente diriwo oba toyina nnyo bintu bikustraininga kati natuuka nga sirina pressure toyina pressure wa service provider yenna wabalabye ababaddeko ba service provider toyina mukka gwonna pressure da kilas bonna babadde kilas okufiira kuwa makeup right bakuwa makeup right nenzira ku Sharif photography Sharif wakutobola bawo oyo mumanyi bayimbi advert sibya abamba Farida na kazi bukaba aberamu no leta yakwata Remi ku live wayo omukolo gwo kukyala buli muntu nayagala class anti nkugambye ndizi njagala nnyo ebyo byabasebe Dalini Sandra nendeta Dalini Sandra uva ku telefone yaffe uva ku telefone yabo ati omukolo saba sajja jaberere nga alaba ku mukolo gwa namatovu ku mukolo gwa namatovu atenda labaziraba nediranga byakabiro jerengesi oshegedde kali kutandika kusula mu mbala kali kutanda ngalaki sirete omwana mwala we nga byakwata omukolo ochegedde yakijanjawaza era guno omukolo gwetota kubenga bobanga ononya Shivani wereke kweli nyanga lya kika kyanga kati ndine matovu divo shimwanyinazi ochegedde inkoko ogenda vaawo nayo wano chawedde oli matovu batandise okwetuma matovu alafa ku kamera naye matovu oye Bukenya omukolo tegwan stressing age mazima tegwa yadde mukka yadde buli service provider yali ku mukolo eno interview egaddewo omwaka zembabu yajjanga afunya akake teri interview wabulanga besaliddewo ntendala zisigaze bwotumala okusavinga mbutufu nayo n'osiima otuwa obubasa obusigadde ne mbagamba obubasa mujja busangera na treasurer otandika n'okukola nga akayina ali akakulaze nti balance bo mwali okimanyi njogera mu abagagga siyenenga ojja busanga wali sente siba tebaba kujja nakubaka amashivani omanyi ono omanyi owa keeki abangi we ujja bulungi ekintu kyongawula olaba sente zo weziti najja ngwetegekedde okitegedde ate sente tetwazikasuka lwakuwa respect kuba zo weziri kuba zaaliwo naye telefayina eyaffe katikkiro yabigaana ebyokukasuka sente kekakodyo kokakabuze kate nga kabaddewo tukeerinze naye twakalesse tukukuuma obuwangwa n'ennono nti BBS banaye ekutte ki omukolo guno katikkiro abadde yakagaana ndo nangamba tebazikasuka sente mu buwangwa mwe bali kuuma mu buwangwa omwami ne tumugamba taata ebbaasa gisigaze nenga zo zaaliwo sapero nali abadde lino okubeera ku mukolo lyonna paka nga liwedde mbagadde nnyo olw'okwagala obuganda baana tubwagala mwe bali kwagala buganda tubwagala era luntu yaddako ebuza erako kasuka sente nga tekabaddewo naye kyama nga beerabidde telefayina yabaddeko kyembadde nteesa ze bataakasuka bazikuwe tutuse ku mukolo Shivan olunaku lw'omukolo lwennyini ndanako abayimbi ab'enjawulo kwaliko David Lutalo nani mulala kwaliko David Lutalo yalina abayimbi awo beyajja nabo bamwerekerako nga kwaliko tasituka mutwala ku mukolo Lutalo nga omulyanga erinnya lye anti nakugambye sente byezikola obimanya nze kasa twasenga kumpi n'ekisaawe nze sikyesinakugamba saawe kyabbaati tugenda nanti muhane muni era ney'okwanjula omwava akolime bukoli tugenda Johannesburg South Africa yes nze namatovu nkubuulire ebira byonna mubikole tonerabira so akwerabira mwanyinaze nze ndi wakika tugenda kwerabira Lutalaze ayimbye ndaba oyimba tulatandika okuyimba ku mukolo ndaba oyimba nyimba lwa Lutalo gaya sente tulye kalina katya tikaya sente tulye sente kona dansi cheza tulye sente enjoy your money life is short lyrics za nyimbo zikwatira wa Shivan zimanyi oba mwami watabira ogira nogenda ko mu studio no wandi bera mudwalire eyo nga nkola ng'oliza buyimba ebyo bibeera bya budde bwange nga nkomyewo ewaka n'oliza obuyimba mpuliriza ku buyimba bwenjagala ekigeza nti wabeeranga engogamba kano kajjazanya ku mukolo gwange kano kajja kuzanya ku mukolo kano kazazanya ku mukolo Lutalo jayimba ondaba acyangalanya buli kimu kyali ky'amaanyi ne mugamba Lutalo ani yakufulumya Lutalo yanfulumya ne muga kayimba ko bateweerabira nti nyina lave nunge ne sukaali kagenda katya
ninalava ennunge n'essukaali mu buntu nakusiima yeggwe yandi omwe kubira obugoma n'amataali muntu nakusiima yeggwe yandi omwoyo alwadde laavu tabula nali nfaanana ng'eyawuguka ofuluma mu nnyumba ofuluma mu nnyumba first time kyali kitya lutalo yanfulumya n'onsaanula ne mugamba era kituufu laavu ono omwana ensaanuula nanananananana mukwano nsaanuula nanananananana nempulira essanyu ono omwana akyankola lutalo ate naye yakisusa bannange najjanjawaza olwo yakwata ono omwana kyankola ng'olwo owulira obujiji bukufuluma yayimba nti nfunya ntaasa empewo ne mugamba koonamu awo afunya amutaasa empewo anfunya ntaasa empewo nasangaani eyandibadde awo nasanga waffe wa primary secondary ali awo ala nange abaana mbatumirako awo ba ogizi bange bonna batandikawo eri erinnya bambi abamu basubiddwa omukolo bannange devotion nyina abantu bangi ate emikolo bagirimitinga abantu 200 muzeeyi be yasaba ffe twaleese 5 ate nga kuliko ababuzeeko ate mubaliisizza bonna bazee bulungi bonna baalidde ku lw'ensonga eyo neebaza omufumbi ku kamera yakikoze ye yasinze okukola omulimu ogw'amaanyi buli simu gyenfuna emunoonya kubafumbira ku mikolo gyabwe omwana yakola gazebo omwana owa diko wamulaba yakola gazebo waliwo kino kyewatulako bwoti nga bwonywa ka Joyce eyo roteta bakaita nga bwonywa ka Joyce kajuice kalimu simoka byonna nalina obikola nga nkulaba olumiza ddala abayaayi tebaguddamu wano wenkubuuliza engeri gye wajanjamaza mu mukolo guno mu kidaala muno mwalimu bajjabo sina bajja bange okujanjawaza kuno kuvaawo okujanjawaza okwo omanyi kugambya ebintu oba toguddeemu bigwe njagala wano waliwo wajanjawaza wafuluma mu nyumba nga otambula wekka ng'odigidda ng'osanyuka bw'otunagula nga nyimba obugambo obukoona nga bw'ogamba saliyuti bwekuba nga naye akuba kati akasaliyuti ako kali kaba ku kyalo nali nkaweereza ba ku kyalo kubanga babeera okwo nga boogera bannange omwana nga aluddewo okufumbira omwana taleeta musajja kati nenfuluma nga mbagamba omuntu waakula bannange abeera akoze akuze ekiseera kituuka soka tugimemu nga bwetambula mbadde bwomu okumala omuntu waakula bannange abeera akuze ekiseera kituuka ebyekiyaye n'akoowa zembadde bwomu okumala akabanga kati mpulira ngonze ebiseera by'empewo bibaddengawo nga sirina nakyentya naye kati mpulira ngonze enkuba enetera okutonya najjawa anafulumiza epipa nenembe kamazi n'olwekyo kakisa we kabaawo kanfuno wange nkimale taata ne mama ono ye mwami wange bulijjo gwe ninda badde abeewanisa emitima ne munoonya ne mumbula banange eyono eyanjiya byonna nesigalira okumulowooza naye empuku yange mwenekwekanga mu bizibu ebingi ebyange byonna yanabikuumanga nga bwe tuba tugenze mu lubiri akalebu nkuutakuuta eniwe bwe tugennako ebbombo saliyuti wenkubanga nayakuba awo naye omukazi oyo alina akantu mu luyimba naribata nti omanyi ebintu by'omukwano biba bizibu eri eyo anoonya ate ne gwe banoonya lyeyagamba kimu mungu nyamba bwe nakugambire nti yansanga siri nayivu nga nange nnoonya ng'oli mu process ng'ate ne gwe banoonya lyeyagamba kimu mungu nyamba abamu batomera n'enkonge nga baziyita abantu nze mukama yenzigulawo emisamu nandeetera omwesigwa yuno olaba lungiye bw'ati ngakoye ola nalabika atya nga nsekedde olaba lungiyidde bw'ati makanzu ola nalabika atya masiingi ekyali awo omwana yimba nayimba bungi bakwatayo ka running to you kokka running to you yo wagikuba yafuuse hiiti running to you simi anoonyeeko anti yennyiniko simi ne kike sibe baluyimba
bayimba batunoonyeko Banaye kati bayimba X wazikwata oyimba. otya za running twekale nga tuvudde mu byokusaaga kati running tuyeeyo ate nga bya luzungu nnyo bya luzungu anti nange nasoma ntuzeeyo nno divoshi ndi wa masters Makerere wali Kasozi mbunidde kambunire kati omanyi nakugambye akayimba ako ka mukwano oba okegendereza ebigambo ebimu ebirimu byalaavu bayimba ebinyimba nga tebazimanyi ka mukwano kati nze omwami wange engeri gye mwagala ennyo nanoonyangayo obwo obuyimba obulimu akagambo ne kaba ka sentence kamu akategeeza kye mugamba ku mutima nasse ne mukugamba nti twali twagala otegeeza abantu nti banaife tuli mu laavu nete mumanyi eri ku 10 nete bamanyi temanyi kigenda mu maaso they don't know what's going on okalaba kati nga nakasikayo obugambo nalina okubukwata kubanga mwalingamu obugambo wala buno butambula empola awo like the walls of Jericho kati tuddemu wali wesinga otegeera katandikira tutandikira ku they don't know wali awo nga tutanatuuka ku the walls of Jericho nsima Jericho katandika katya akasimi akayimba aka running to you waliwo katandikira awo nga katandika awo omwana yakakuba kati ne katandika wali ugamba obusooka kyemanyi obumanyi ntandike ku the walls of Jericho awo mpaati eyo ku the walls of Jericho kati no kankatandike kale katandike gwe muyimbi gwe tulina mu ggwanga atabala ate abagobye bali mu covid bakwasa covid tebakyagala kuyimba eno hit akayimba kasimi nyankera bidde mwatengeri gye katandika nkazanye soko kazanye mukawo nkazanye muko wano njagala kafu nawe katandikira abo tugenda kazanya kamanyi nyingo ku nyingo kayimba konna nakakwata ninkamalayo kubanga kayina meaning ey'omukwano okamanyi oluyingo ku luyingo nkamanyi gye katandikira ne kati wano ogamba nti tutandikira wano omwana yakaleeta soko mpemu akapera awo nindako malo tunoonya wano ku internet wano ewe katandikira awo nze ngatawo bugasi seetaaga akakayimbo kawulira katandika kakyawujjako anybody else will fight you make they come when they're ready know I'll be anybody else will fight you make they come they already know damoka playing olabye bibera mu studio ojja tandika okuyimba nze nkubulya ngena kutwala oyimbe fighting may they come they already know every side beside you like the wall of Jericho they don't know what's going on Monagisu my baby boo I'll be soldier for you I'm getting better in kung fu kung fu ngamba tegeeza nti they should know that I got you kuyina mutano and you don't need to get me too because you already have me you got me already they should know that you got me and you don't need to get me too man you are ready in what you are getting ready in what you should know I got and you don't need to get me too I'll be right beside you in anything that you do and if you ever need saving I'll be running to you running to you I'll be running to you running to you mpetano gwe shibani bamu bana abali eyo muli ate manyi bintu binyuma eno interview yegalawo omwaka nze mbabuulira nsange omuntu omulala ng'agirina Sugar Alpha ku kamera anti akikwasaganyeza wali wona yefudde producer agala nkoko ye Kenya naye yetumye wangabi yetumye wangati yalifunidde wano naye katugumirawo naye ng'ekiriwo kiri te muganda wange twali twogera ne Shivani
omukolo gwa mwasanyuka abamu mwalaba kayimba ako nga katambula omuyimbi omugole ali musanyufu ayimba kayimba ako ne mugamba huishi kali mu meaning munange nga bwe mbukumenyedde egenda mwami wange ovao okimanyi nti omuntu akugambye ngolo muyimba omulabako wali ntajja kubeera besides you nga walls eza Jericho olaba nga olina kwe weesigama kati kwa makafaananyi nga weesigamye bwoti nalabira ddala nga bebi wange nga we mwesigama wentera okubeera naye nga tuli mu byaffe walls za Jericho ze neesigamyeko kayimba kali mu nnyo meaning ne olaba nakafiirako nogamba ati ne bekanatuuka waliwo ogeza agamba Shivani komawo nga suulira nga mpulira otuuke ku paati eri gy'osinga ku paati eyo ya running to you kubanga kugambye if you ever need saving kitegeeza tagenda kukola kikundekerera buli we naaba neetaaga obuyambi okusavingibwa ajja kuba ku mukolo adduka gyendi ku mukolo yes baleeta ebintu bingi ebyenjawulo baleeta ebirabo ne muddugaza olujja omwami naddugaza olujja baleetera mu kinkozi manager zaali kifuso baleeta mufuso baleeta fuso oba mmeka ez'ebintu paka kati masaka ekyawuma baŋŋambye mukyabakuza emabega egiise omukolo baayiti bagulabangako bwe gutyo musaza lya Ssaabasajja lya Buddu ate mu myaka 10 mu maaso tebasuubira era kugufunaane mbagamba nga ate muwedde mu nnyo amaanyi Shivani nikoyita kwejibisa kuno oba tukokosezza nnyo sibatokosezza bannaye byenjogera mazima bagamba mwabiri egiise emabega emyaka tebagulabanga ate mu 10 egijja mu maaso tebagusuubira ojja kudina okwesimbawo omwaka ogujja ngenda kwesimbawo bukoma nsimbi abajja kakuwa wayiseewo dda njabajjanjaba nga ate wembafuga omanyi okujjanjaba abantu ng'ate ebirabo bino bye baleeta kirabo kiki bakuleetera n'owunga abula bannange kino kantunulira mu kamera ensonga zino ez'okwevuga nalinga kale ninnya ebbaati na biki kale nga teweevuga nga seevuga naye nga omanyi nti omuntu aba akutuusiza ku bintu bingi oba ogamba munayo tomanyi oba oli awo kubanga kati omulimu gwenkola ndi consultant mu kitongole bakiyita Family Health International project ya USAID naye nga abaana gaye consultant atambulira ku boda biki nga omanyi naye ndowooza omwami wange yabeeranga eyo ndowooza nga yekimunyiga naye nga ndowooza nga amanyi kati ekirabo ekyasinze okunsanyusa ku mukolo gwange mbutuufu kabadde kanamba bakugambye bakuwadde kati ovuga kanamba motoka yiri na walingi parking tugenda kutengera ku motoka awo UBK kanamba 352U nga tunagenda ku motoka wali mujira bange sala ngomanya serebu Shivani omugole ngenda gitekako Shivani omugole emabega nga tunakugenda ku motoka wali nyatuva no nga tuwumba obugambo ki bwoyinza okuwa omwami wange esaawa eno kubyakoledde hani wange Mr. John Socrates nkwagala nnyo baby era divorce olaba sijja kunoba omwami ngenda okumufumbira ettooke toli wa kunoba tebabirowooza nako ebyo nze nkugambye emyaka 11 ye bonoba ki yadde oluyombo nti nwa fe waffe omukwano gwaffe gudda buto buli ssaawa omukwano gwaffe gubeera mu kulumya bayaaye buli ssaawa tetuyomba tetukola ki kati onoonya n'akasonga kayinza okuleetawo oluyombo nga tokalaba kati lwaki sifumba ngenda kufumba ogenda mubagalira nabagamba bannange yinze mu kabo ka mwala nateekamu epaapaali obubaka bw'epaapaali bwali bugenda ku bawala bansi yonna kuba omwami wange gyakolera waliyo abawala abakola nabo alina emikwano egy'abakazi nabagamba epaapaali ero naliteekamu specifically kubalaga nti omulungi agumye nanteekako akaweta kano kati abalala bonna adde bamwegwanyiza oba basuubira nti bayinza omubba omutima bapapaalire muli ng'epaapaali bapapaalire muli ng'epaapaali kyo kyali nteekesaamu mu kabbo ka muwala epaapaali mugende mupapaalire muli ng'enkoko gye bamaanya bapapaalire muli anti asazeewo najje ewaffe n'ayanjula epaapaali nali bateeramu nga mbagamba bapapaalire muli obakola ekyenjawulo mbateeramu ne dollars
kuba omwami wange bati nawe nkugambye tubadde tuliri muvungisa nnyo dola ina air ticket gyogulanga tosasuddemu dola siteriyo teriyo mpozi ng'ogenda Masaka kati era ne muteramu nti bebi wange alina okukola sente tulina ozikola ne ziva mu shillings ne zidda mu ki dola awo mba mukikubye paka ku mutwe muwane mukwawo nga tumaliriza omwami wange mwagala nnyo bebi wange buli kimu ekimuliko kinkuba sirina kintu kyenyinza kwegomba ku muntu olulenzi lukukuba olulenzi lwange luyina buli kimu kye naalyegombye ku musajja omulala buli kimu ate akintuusizzaako tulinayo kibebi kimu namuzalirayo kibebi kimu mbadde ngenda okubuuzaawo namuzalirayo kibebi kimu wamuwayo eddenzi ki Michelle Mugabi muwala kyana kyaffe nakyo ne tulaba nga zaabu era bakiyita gold bakiyita gold Michelle Mugabi era zino the walls of Jericho zaabu Michelle amanya mutumira ddala g'abazungu anti Michelle Obama babeera nabo omwami wange badiringa nabo kati yagamba mukyalo Obama mwagala nnyo omwami wadiringa ne bani Obama gye mikwano gye kati yagamba ekyana kyange mpulira olutiko nyino kituumako erinnya lya mukyalo Obama era singa twazaala mulenzi yali badde Obama mpulira olutiko nga lungiise bintu byadda mu dola kyobula ne kabbo kamala kali mu dola Shivan nga tuwumbawumba tugenda tulage ku mmotoka okay tukyagenda mu maaso tulina Shivan ekitundu kino nga tuwumbawumba naye kati twagala tugende tulambula ate ku mmotoka kapyata bagita batya kapyata mbuga UBK kapyata akacoze ni Becky yansala ku mukolo gwange teyaliwo nali namugula dda naye nafuna she South Africa bikyali ebintu biwanvu ajja kujja ku mbaga kuba mwagala nnyo eno kapyata gwe tulonyere onyere tula wano nkutwale neno kapyata gwe tulonyere onyere tula wano nkutwale nasiba omukolo ogwo bannange nasiba omukolo maama katugenda kulaba kapyata kati mvuga kanamba kanamba tuvuga eno bebi wewe tuli mmotoka ovuge kati wa nikatwabe ine remote nikatwabe motoka egunyo obupya ojiraba munda blakai yatabu anti 5 seat emabega oba yagala kunene nga bobu sindikeri wansiga obula oba mmoto ina bantu koti kyotwala bingi obusikayo nga busula olumugambi omukulu akuletedde kapyata awunga nakabatiyazo joy nakabatiyazo kana amaziga agawukaba ng'oli mu ssanyu ng'owulira essanyu lingi ate nokabawa awontuniramu omusajja wange umalo transport yadda mu kulima obutiko ng'alina gwatonedde ekibbo ky'obutiko ku mukolo anti nze nalonda bulungi kyenyinza okugamba abantu kubanga munaye muntu mukama okuwa omusajja nobeera naye ebyo ebbanga oba tomusuubiramu bintu bingi ate nakutuusa ku birooto byo oba kikomekyo Okay, tulaba ku celebrity track josiza kwanga otulaba yonna nga nakutegeezezza nti olunaku olwaleero twasazeewo okulabika nti tukyalira omukyala ono nga lwa sawundi oyo tutataganyizaamuko tugenze omukyala Shivani atulambuze ku mmotoka gye bamuwanga ekirabo ku mukolo gw'okwanjula. Shivani bwe nabadde nnywa naye emboozi ng'olabira ddala mukyala ali jolly, omukyala ali welcoming, olaba nti omukyala mukyamufu. Awo wonna twali twogera tusawundi nga kamera neetamukwata bulungi, so awo nga bw'olengera nga tuligidda mpola mpola kwegamba nti tugenda ku mmotoka tunyumize
obulamu bw'emmotoka essanyu lyawulira ebyaliwo ku mukolo byatambula bitya ne tugenda ku mmotoka n'antambuzaamuko n'andagamu n'aŋŋamba nti kati awo nkunvuzeemu bwe nti awo n'okutambuzaamu bwe nti kwegamba bw'abeera mu mmotoka omwo aba awuliriza nnyimba ki n'avugavugamu kwawe embeera bwetyo bwe yatambudde interview yaffe bwe yatambudde bulungi nnyo era gisonga otulaba mwoleko nga mutusubscribinga mwandyagadde okulira byabadde ayogera naye ng'ekyamazima kiri nti sound ya chankalanyemuko naye twebaza mukama katonda nti interview yasookedde ddala eri yonna tuwulidde byonna awo just kutulaga mu motoka nga bwe yatanga musanyufu bambi mukyala musanyufu ali jolly bw'aba anyumya emboozi owulira nti at least agigira ddala ku mutima essenyu aligira ddala ku mutima bambi shivana bangi mwasooka musekerera byayimba tabitegeera oba oluyimba lwe yali yayimba ku mukolo yasaba yali tamanyi bulungi naye ng'ekyamazima kiri nti mukyala musanyufu mukyala welcominga bambi emyaka 10 tegibadde myangu omukyala mukkiriza asanyuke Shivan bambi kamama kasanyufu nnyo twanyumiza emboozi yampadde obudde ne tunyumya emboozi eyaddala ng'ovudde mu mboozi ey'okusaagirira nagenza okizuula nga bambi omwami eyamuwasa ebbanga libadde nawe emyaka 10 balinga baselebratinga at least kye batuuseeko okutwalira wamu so gwali eyo nga mukolo gwo gusembedde sanyuka ku mukolo gwo tonyiiga kwegamba nti kino kigenda okujja at least ngogamba mukama mbadde nkyetegekedde mbadde nkisuubira mukama oli w'amaanyi nnyo twagala kuyozayoza mwana muwala Shivan bambi tukuyozayoza bambi kino kyotuuseeko buli mula yina yakyetaaga okuba nga kituukako kyolina okukola kiti musubscribinga emboozi tebadde nyangu ebadde ebitundu ekyasooka n'akibalaga kati nembalaga ne part 2 bwetibwe tunze mu part 2 naye nga kyemukola kyamaanyi okuba nga musubscribinga baganda bange baana ba mama baana bajjaji kyemukola kyamaanyi nnyo mbaagalira ddala nina mikwano gyange bali e Saudi Arabia nina basista bange abali mu Jordani abali Dubai abali e UK abali e Kenya abana bali mbeyumba mbagala nnyo ba housemaids ba house manager mbagalira nnyo mbagalira ddala divorce mwera mbere mmanyi nti divorce abalowoozaako nnyo in fact nze omu ku abantu abasinga okubalowoozaako nnyo ddala mbategeeza nti bwe tukwataganira wamu ne tuzimba kino ekintu kira tutambulira ffenna tutambulira wamu okulabika nti tukikwasaganya mu Shivan bambi bw'ati bwe twawuzisa emboozi ye tukyaleeta emboozi endala nnyingi nye zikwatagana ku bantu ab'enjawulo abatutumufu n'abalala batatumufu abatali ababulijjo nja kuba nzibaleetera nze divorce olwakatonda mbagala nnyo era mwebale kunsupportinga mu kino ekintu kyenkola si kyangu okusanga abantu nga mmwe mutwagadde from day one ne mutwagala okutuuka olunaku olwaleero ne mutwagalira ddala so kwegamba nti bwe mwongera amaanyi ago ne energy gye mukozesa okutwagala okitegeera kirungi nnyo naye nga mbagalira ddala abaana bali mu biyumba mbagalira nnyo my sisters I love you so much simanyi nyiza gyenyiza okulaganya mu essanyu kuba mwe munzimbye mwe munfudde kyendi you get olina okuappreciatinga amaanyi g'abaana bakufudde kikyoli okitegeera ebiseera ebisinga tugenda netwewagawaga netuloza tuli bakabi naye nga bambi you the fans mutumakinze mutufudde kyetuli Shivan era ne Shivan yeebaziza nnyo mikwano gye gyabadde asoma nagyo ku university emboozi ya Shivan tebadde nnyimpi ebadde mpanvu netunyumiddwamu weewaawo twebaza mwana mwala Dalini Sandra okuva ku BBS Refina ne tiimu yonna olwokuba nti mwakwata omukolo gw'omwana ono at least ne mugulaga ensi nenebaza Right Magic Touch wali ku UK Mall ng'omukyala akola makeup bambi akola makeup omulungi ku bagole abayimbi nawe agenda mu photoshoots Right Magic Touch wali ku UK Mall nenkutegeeza nti Mukarnet Global Services bakutegeeza nti muganda wange gwali eyo ngoyaga kola mu Dubai emirimu gyegiri aba housemaids tulina ba security guards tulina ba drivers ba taxi drivers abagenda kola mu Dubai n'emirimu emingi egyenjawulo ku namba y'essimu eri wansi mu kabox gyolengere kaliko Mukarnet Global Services ojja kuba bakubirako bambi obanoonyeeko Uncle Michael Mukalazo wa Mukarnet agamba gwe esawa yona woyagalira kuba essimu ensonga ziye zali mugamba ntakutebwakwata amasimu naye katwakitereezaamuko kuba essimu direct ojja mubuuze taata olina omulimu kigwa omulimu gwa talina tebakukusuubiza bakuwa mulimu oguliwo so muganda wange gwali atulaba ku celebrity track subscribing just not I love you so much mbagalira nnyo mbere bulungi mwelaba bye bye.
nze divoshi matovu lwakatonda n'ensi yange tena lwanga sukka wano tukwasanyiza mpolampola okola kanti tutuuka wano essaawa eno mwe balibwanga mukumiddeko mubeere bulungi emboozi ya shivani omuwala leekunomesa okuyiga oyagala yiga takuyamba bireke binakuyamba bitwale ekitegeera olwakatonda n'ensi yange mbeere bulungi mwana mulenzi arafa fuga arafa ku kamera yabaddeko ng'akikwasaganya mugeremu oba eyenjalo kuba mwavu naye ate agenda akwata ku ssente omukyala agenda kujja ng'akikubyemu nnyo mbeere bulungi amweraba akanziyuke tugende mukibuga Kampala ntwala bweri nga munyumirwa kufuta mubeere mbatadde ebisigadde tunaabisanga eyo baayi